إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله tumtenda Allah azza wa jalla namnyini matenda amajjuvu agatalimu bukendeevu tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi abatudde wano ng'ekitukuŋŋaanyisizza wano si nsonga ndala okuggyako okwejjukanya eddiini yaffe naddala ensonga y'enzikiriza. Bye bikulu by'osaanye okuwa ebiseera. Enkuŋŋaana nga zino muganda wange ampuliriza, lekayo byonna ojje oyonke ilmu kwabo Allah azza wa jalla batuleetedde mu kino ekifo ekyemasindi. Basheekha abazibu b'okufuna bazibu bakufuna naddala sheekh waffe gwe mulabye avudde waggulu, Sheekh Isa, basheekh Adam, basheekh Mukisa, abaani baseeka abo okubeera nga batindizza olugendo ne bajja eno, nsonga nkulu nnyo. Bo bagenda kwejjako obuvunaanyizibwa Allah bwe yabatikka babeere nga batuusizza, kubanga Allah agenda babuuza, nammwe ababuuze. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. abatumibwamu Allah agenda babuuza abaffe, alam ya'tikum nadhir, teyabajjira omutiisa yenna gwe okulemera ku byawongo, teyakujjira gwe okubeemera okugaana okubeera nga oyawula Allah, teyakujjira nga tolina kyakwekwasa. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naye Allah yamusukuma nga kigezo
gye tuli. Ekigezo ekyo okubeera nga tumugoberera sallallahu alaihi wasallam, bw'owuliriza n'ogaana okuteeka mu nkola zijja kuba zitusanze. Kale nno baganda bange, entula zino wallahi ze zisinga okuba ez'ebbeeyi, ng'abantu tewali kibatuuzizaawo okujjako okwejjukanya eddiini ya Allah butya ate nga basoma ku kisinga okuba ekinene. Nayo yenzikiriza. Baganda bange, tulokalire, beera mutebenkevu eri kino ekiri wano, kubanga Allah azza wa jalla akuleetedde abamanyi, akuleetedde basseeka baffe abalungi abeesigwa baganyirwemu. Baganda bange abalungi, okuyingira mu musomo ogwampeebebwa ogw'obulombolombo obwo obuviirako okubeera nga Allah akkiriza omulimu gw'omuddu, njagala ntandike n'ensonga eno. Omugezi yenna, tewali muntu yenna ayagala kukola aleme kufunamu mu byonna byakoze, byawadde ebiseera. Oleme kufuna mu kyokoleredde, oweeyo ebiseera byo amaanyi. Munzikirize ntandike ne hadithi eno, athari eno eya sahaba ow'ekitiibwa ayitibwa Hudhaifa ibn Yaman. Athari eno lwaki ntandise nayo? Olw'okulaba nti omuntu ayinza okuviiramu awo naye nga amazima alafuubanye akaseera. Hudhaifa gwenjogerako sahibu sirri nabiyi sallallahu alaihi wasallam, ye yaterekanga ebyama bya nabbi. Oyo aba mutono aba munene, yaterekanga ebyama byani bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi gwe yateresa amannya g'abannanfuusi. Olaba Umaru yajja gyali amubuuza, laba subhanallah, al-Faruq amubuuza, nange nabbi yanjogera mu abo oyo gwe twogerako. Kitegeeza oyo bw'aba ayogera ekigambo kiwa valiyu, kubanga yakiyonka ku nsulo. Tuli wamu? Yakiyonka ku nsulo. Baganda bange abalungi, Hudhaifa yalaba omusajja ng'asaala essola. Yamulaba akola ki? Asaala essola. Hudhaifa kwe kumubuuza omusajja oyo, mundhu mata tusalli, omaze ebbanga ki ng'osaala essola eyo bwetyo? Allahu akbar. Omusajja kwe kumuwa ansa, era abangi gye twogera. N'amugamba mundhu 40 sana. Kino tuyinza okiyimirirako mu ngeri bbiri. Mundhu 40 sana, emyaka amakumi ameka? 40. Omusajja akola ki? Asaala. Abatali ku mulamwa batera okweyogeza enjogera eno. Gw'omwana gwe twakazaala gw'otugamba ki? Hudhaifa agamba omusajja omukulu, agamba omusajja nga osalidde essola eyo emyaka 40. Yamugamba akagambo kakulu, yamugamba ma sallaita abada, tosaalangako. Kitegeeza abakufiira kweyo essola
yalituuse mu maaso ga Allah ng'amenyese emyaka 40 naye nga tayinaayo. Awo tekiraga obweraliikirivu, kiraga obweraliikirivu eri omuddu yenna akola emirimu, okubeera nga yalibadde asooka okulwana ennyo okumanya obulombolombo obuyinza okuviirako okubeera nga Allah azza wa jalla akkiriza emirimu gye, ng'akalombolombo kengenda okutandika nako. Baganda bange, oluvannyuma lw'okulaba omusajja oyo nti omuntu asobola okusaala ebbanga eryo, asobola okukola emirimu, asobola okuzimba emizikiti, asobola okukola buli ekiyitibwa omulimu omulungi, naye n'aviiramu awo, kisobokera ddala. Kati bwe kiba bwe kityo nga tewali muntu alina afumiitiriza alaba ewala eyali sanyuse okubeera nga akolera busa, akolera bwereere, tuli wamu, buli akola ayagala afune ku nkomerero y'okukola kwe empeera y'ekyo kyakoleredde. Ithan baganda bange abalungi abampuliriza, abamanyi baawe ebiseera okubeera nga bekenneenya obujulizi obuva mu Qur'ani ne Sunna, okubeera nga batuyambako, okubeera nga batugirayo ebyo omuntu bye yali tegedde ategeere nti emirimu gyange gituuka okusinziira ku kino bwe kibulawo togenda kufuna. Era muganda wange kino kimanye athara eno, okubeera nga omu ku basahaba yagamba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mwebale twebalebalemu nga tetunnaba kubalibwa. Omugezi yenna asooka kola ki? Kwebalabala oleme kuviiramu awo. Kisobokera ddala okubeera awo n'okola emirimu n'omenyeka n'oviiramu awo. Bino ebyaffe eby'eddiini eno, eddiini gye twayingira ey'Obusiraamu, tugikolera ku kumanya. Kyova olaba okumanya Allah yatugamba ng'ayisa ku lulimi lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kwabwa tteeka talabul ilm farida, kukakata ku buli muntu yenna, kukakata. Ithan kino kye tukoze okujja wano, tuzze kwejjako raf'ul jahl, kwejjako butamanya. Tumanye bwe tusaanye okusinza, tumanye ebyo bye tusaanye okukola, tubeere nga tuwona. Ithan oluvannyuma lw'omukaddima ogwo njagala tumanye buno obulombolombo obusatu. Abamu babuteeka babufuula bubiri, naye waliwo akalombolombo ako wallahi kakulu. Olw'obukulu bwako kenjagadde tutandike nako, akalombolombo k'Obusiraamu, k'obukkiriza omuntu ng'asiramuse, kubanga Allah tatwala mulimo gw'oyo yenna aganye okubeera ng'asiramuka, aganye obukkiriza, aganye okubeera ng'ava ku byawongo, nga bwe tusanze muganda waffe ono ng'asomesa, Allah abajaze khayr. Allah tagenda kutwala mulimo gw'oyo mushiriku. Omulimo gwagenda okutwala gw'oyo eyasiramukira Allah. Eyasiramukira ani? Allah azza wa jalla. Allah tugamba obujulizi ku nsonga eyo, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Allahu akbar. Oyenna anakola omulimu ogwo gwakoze musajja oba mukyala, akakwakulizo k'okutwala omulimu gwe afunemu, ayina kusooka kuba musiraamu, ayina kubeera mukkiriza nga yakkiriza Allah. Tekikwewuunyisa okugamba nti abasajja ne bajja ne bakola bye bakola, ne bazimba ebisulo by'abamulekwa,
bakola charity abazungu temubawulira batambula ne baveeyo era tuzze tulabe emmotoka za tuwa z'abalambuzi naye ogenda okutuuka oluusi eyo mu byalo nga bakuŋŋanyiza obwana obuto babufaako egyo gyonna mirimu miki mirungi Allah wano bonna yatuzinzeeko musajja oba mukyala aba bakola ebintu ebyo akakwakkuliza alina kuba mukkiriza okufunamu teweeyibaala ate seeka kati alabika agamba bapita alabika agamba bagundi ate fe atwagazaaki nyaba atudde eyo oyina irizi oyina essabo olemedde ku byokoola ku minkuduulu byonna ebyo biremedde okakasa bikugasa empewo okakasa nti bw'onaagenda eri amalaalo gakuyamba lwadde oyambala ekikaaya lwadde omuzikiti gwe tusaaliramu nga gwe waguzimba nga tonnaba kukkiriza Allah mu butuufu bw'okumukkiriza emirimu gyo tegigenda kutwalibwa Allah ke kakukkulizo ke yateekawo man amila salihan oyo yenna anaakola omulimu omulungi ekisoboka omuntu okukola omulimu omulungi nga si mukkiriza kisobokera ddala nga bwe nkugambye ku bazungu batambula ne baveeyo wa huwa mu'min nga mukkiriza laba maama waffe Aisha radhiyallahu anha yajja eri nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba ya rasulallah ibn Jud'an ono omusajja kana fi ljahiliyati yali mu mbeera y'obubuyabuya nga kale mu mbeera eri Aisha alina ebintu byeraba omusajja oyo akola bintu ki byali akola kana yasilu rahim yali ayunga oluganda ogw'omulimu mubi mbabuuza waliwo omuntu asinga obulungi asinga oyo ayunga oluganda wayutimu lmiskiina teyakomaawo nga yaliisanga abanaku ogw'omulimu mubi aliisa abanaku ayunga oluganda konna kaafuna akola emirimu egyo kati Aisha kyamusukkako oluvannyuma lw'okutegeera enzikiriza ng'alaba enzikiriza eno oyo emuwadde ayinza obutafunamu lwadde ebyo yabikola ekituufu nabbi sallallahu alayhi wasallam Aisha abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam ebintu ebyo tebigenda mumugasa tagenda kufunamu ng'asisinkanye omulezi we Allahu akbar nabbi yakamutema n'amugamba tagenda kufunamu talina lunaku na lumu lwe yali azzaawo n'asaba Allah musonyiwe ebibi bye ebibi byo tewali mubi asinga mushiriku muntu agatta ku Allah kintu kirala bw'osiramuka era mu bintu ebisinga okusangusaako ebibi tawhid kwawulani Allah wallahi kwawulani Allah Amr ibn As era yakyogerako yagamba tewali muntu gwe nali nsinga kutamwa ng'omubaka nga ndaba ensingo ye eyengedde wulira amazambi agali mu kifuba kye alaba omubaka nga naye olunaku lwe yajja nga azze kuweerera nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yatuuka mu maaso ga nabbi ng'ayagala kuwera yazza omukono gwe nabbi kwe kumubuuza wange Amr ate lwaki tozze kusiramuka tozze kuwera n'amugamba ashtaritu ndeeta akakwakkulizo n'amubuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam kakwakkulizo kikoleeta n'amugamba owange nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amubuulira ebyo bye yali awulira mu kifuba kye gamba tewali muntu gwe yali asinga kutamwa nga ne bw'aba amusinkane gw'alaba ensingo ye eyengedde naye bwe mba nsiramuse bwe naasiramuka Allah nansonyiwa ebibi byange oli wamu nange subhanallah nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kumugamba owange Amr tokimanyi anna al-islaama tajubbu ma kana qablaha tukimanyi nti obusiraamu gwe bw'oyingira obusiraamu Allah ng'akusangulako
byonna ebyayita era ye jaiza al-kubra yempeera ennene oyo omuntu yenna asiramusa gyasooka okufuna kwe kubeera nga Allah azza wa jalla amusangulako ebyonoono bye byonna. Kati Aisha okuddaku hadithi ya Aisha agamba Ibn Jud'an omusajja oyo ebyo byonna byabadde akola aliisa emmere byonna ebyo byonna byabadde akola tebigenda mugasa. Nabbi namugamba tebigenda mugasa. Lwaki? Teyakkiriza Allah. Kali akakwakulizo ketugambye man amila saliha oyenna anakola emirimu emirungi min dhakarin musajja au untha oba mukyala bishart akakwakulizo wa huwa mu'min nga musiramu nga mukkiriza oyo yagenda okufuna bino wammanga falanuhyiyannahu hayatan tayyiba oyo Allah wagenda okuwa obulamu obulungi. Mukimanyi buno obulamu obulungi bwabakkiriza okubeera mubulamu obulungi. Era Allah azza wa jalla yagamba ffe abakkiriza ffe tulina obweyagaliramu. Bwabweyagaliramu atali mukkiriza Allah agenda mubonereza olwekyo olw'okweyagalira mu byengera bya Allah n'atabyebaza. Allah agamba qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladhina amanu. Bino ebyengera byaba abakkiriza fil hayati dunya mu buno obulamu obwensi nga banoonyamu ki khalisatan yawma al-qiyama nga banoonyamu nkomerero. Kati sebo ate sebo yinza okugamba nga nze seeka sirina ate ndabwa Peter ayina emmotoka. Allah agenda mubonereza olw'okubyeyagaliramu. Agenda mubonereza olw'okubyeyagaliramu n'ateebazaani Allah. Tudde ku point baganda bange abalungi akakwakulizo ako kakulu kyova olaba nga bannafiqihi bagamba alkufaru mukhatabuna bifuru'i sharia. Abatali basiraamu abawakanyi bagenda kubuuzibwa ku bino ku swala bagenda kubuuzibwa ku bino bagenda babuuza ku lunaku olw'enkomerero ma salakakum fi saqar. Abange ki ekyabatuusa muwogo omwoliro oguyitibwa saqar? Kiki bagenda okwogera? Qalu lam naku min almusallin. Tetwalimu abo abasaala. Bwasaala kati afunamu ekibuuzo, afuna empeera tafuna. Newulira Allah agenda mubonereza ate olw'okulekayo essala. Kitegeeza alina kusooka kutereeza kano akakwakulizo. Alina kusooka kutereeza kaki kakwakulizo kano. Bwe katereera olwasooka akole biri. Subhanallah. Yaligambye bugambi ma salakakum fi saqar lam akum muslima. Saali musiramu. Mafhumu al-mukhalafa. Eywa opposite yayo ndagamba nti saali musiramu anti kati ansa yange kiboka azifuna tasadde ate Allah agenda mubonereza olw'obutasaala. Okategedde kitegeeza ate ne wasaala nga si musiraamu. Waliwo benalabye nga bayingiramu waliwo bebayingiza mu mizikiti nabalabye nga bakutama bannabyabufuzi nga bayingira mu muzikiti bali mu kutama abeerawo ng'ali bwati ali mu swala eyo ne bwagirongoosa atya ne bwagisaala atya ne bwasaala ne bwagenda. Waliwo ekibinja, waliwo enkola y'Abayahudi eri eyo babayita bamustashirikin. Bayigiriza bakwata abantu Abayahudi bambega ne babatwala mu nsi balinayo yunivasite zaabwe ne babatendeka obusiraamu nga talina kyatamanyi. Muliwamu nange
nga talina kyatakola ki. Oyo musajja amawulire gajja e Pakistan ne bagatusomera ne batubuulira omusajja yali amaze mu kitundu emyaka 13 yatuuka mu ekyo ekitundu n'amalamu akaseera ako kowulidde ng'alina ebigendererwa bye. Yamala mwegyo emyaka 13 gyebeerayo, emyaka 10 nga imaamu nga yasaaza abantu. Bwe bamala omukwata n'agamba nti naye nze sibangako musiraamu, sibangako muki, nze ebyandeeta byali bwe biti ne bwe biti. Owulidde nga yakakasako obuki obutali busiraamu. Kati ebyo byonna byakoledde ebbanga oba aweereza ekiwalimu emyaka 13 egyo yonna abadde aweereza akola byonna. Kugambe basomeseza ddala obusiraamu. Oyagala kiwakanya obujulizi bubuno. Nabbi we yali asukuma Maadhi e Yamani yamugamba innaka ta'ti qauma ahla kitab, abantu bogenda mu basomi tewali kye batamanyi ku nabbi wo. Buli kimu yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, byonna babimanyi. Batukanga n'okubuuza nabbi ebibuuzo, ng'ebibuuzo byetaaga nabbi kulinda bubaka kuva mu ggulu. Mukawulidde kitegeeza baali basajja bamanyi knowledge era bamanyi obukulu bwa knowledge. Kati mufunze okuddayo ku nsonga yaffe, alina kukkiriza Allah okufunamu ako kamu kakulu enzikiriza nkulu. Wallahi Allah tagenda kutwala swala zo baseeka nawe munaabavuma nawe munaabayita simanya nti ejja nabo babe bagifuga, si be bagifuga wabula bababuulira ebyo bye mutannaba kutuukako. Allah mwe bataawa busobozi butuuka olusi mwebyo bye batuukako kubanga abantu Allah be yalonda. Allah agamba walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin, ekibalondesezza bagende bayiga eddiini, waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, bajje batiisa abantu baabwe babagambe nti banneegano ge mateeka ga Allah. Okufuna mu byonna byokola nnyabo, okufuna mu byonna byokola ssebo, sooka otereeza obusiraamu bwo, sooka ove ku irizi, sooka ove ku masabo, sooka ove kweza emmumba baziyita bati emmindi zemufuuwa. Tusigaze Allah yekka. Ekyo nno kyekyatumisa nabbi. Principles zino bbiri ziwulire kubanga zeziddako. Alla na'buda illa Allah, tetukkirizibwa kusinza okugjako Allah yekka. Wa alla ta'buda Allah illa bima shara, ate tokkirizibwa kusinza Allah okugjako ng'omulina musinza ng'oyita mu njigiriza n'enkola ey'owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bwe bukwakuliza obubiri obuddako. Akakwakuliza omuntu alina kuba mukkiriza okufunamu. Oyo agenda okufuna Allah agenda mugabirira man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah muwempeera ku nkomerero yejjana olw'ebyo ebirungi bye yakola. Togenda kufuna mu Peter wallahi ne bonaakola ebifaanana bitya sse haji gundi nga essabo gw'olina olina ekisenge ekirimu essabo togenda kufunamu wal'iyadu billah. Maama wattu bakyala mmwe towuddiisibwa ensonga eyo ginyweze. Kino nakyo kankimalirize. Allah ne bw'aba akuleetedde omusiiba ogufaanana gutya. Nina sheekhi wange bamuyita, saba Allah azza wa jalla amunyweze ye ne famire ye Alluji. Sheekh Luji alina ebigezo Allah bye yamugezesa nabyo, naye nafunamu ekyokuyiga njagadde nkibanyumize eri famire ye. Allah omwana gwe yasooka okufuna weeteeke mu bigere bya famire eyo. Nyaba mpuliriza, omwana mukyala we afuna omwana, alina omwana gwe yafuna ndozoba mu nsi yamalako olunaku lumu. Allah n'amuyita n'amukola ki? N'amuyita ng'ate oyo omukyala alina mujja we, alina mukyala we omuki omulala. Omwaka ogwaddako Allah n'amwongereza ezzadde ddala. Owulira? Amwongereza ezzadde ddala.
genawulira nti omwana oba yayonka buyonsi ku bbeere, yayonka buyonsi kuki wakumeka oli yafudde ono nayonka buyonsi kuki ku bbeere. bwamala okuyonka ku bbeere ne wayitawo akaseera katono naye Allah namuyita kubamu akafaananyi mukyala gwali eyo ng'olina mujjawo oba obiraba byenjogera bwe bakugamba nti gendako ewa maama Fiina atereeze ensonga zo, olaba omunkenke omukyalo oyo bw'aliko naye mbalayirira billah twagenda okuziika ng'omukyala yatugumya abange, ng'omukyala maama w'abaana abo nga yali mutugumya ng'atugamba bannaye kino Allah yakireese. Subhanallah, omukyalo oyo nga yatugamba bannaye kino Allah yakireese, nga yatwala oli yaleese ono, kati Allah yamuwaddeyo zadde ddala, yamuwaddeyo zadde ki mukyala sabiran, bera mukyalo oyo mukkiriza anyweredde akakasa nyina Allah wange ne bwe biba bizze bijja bifaanana bitya la yatazaza tafuna kimujja ku mulamwa. Ebyo byennyini byankugamba waliwo ekyabaddewo ekyo kyoma akyebe ne mawulire. Ono omukazi bagamba mbu bamulogedde ku mukolo basenga bano ab'eminkuduulu bwe bamaze senga bwe yamaze okulogoona omwana w'abandi azze okufumba yavudde gwe batwala nga agenze kukola ki kufumba, bamujje mu kidaala ng'agamba bannaye mpulira ekintu kintudde mu kifuba bannaye munyambe nkoze ntya. Subhanallah, baba bali awo zambyolesi zimututte mu ddwaliro, abasawo bagambye bino tetubiraba tetumanyi gye bikola ki. Taata ataasoma ddiini nga bamugamba ate nno yabadde imaamu, yabadde mbu imaamu genawulidde yabadde imaamu nga bamugamba nti sebo omwana wo mutwaliko mu ssabo bajjajja balabe embeera yoki y'omwana. Kyenawulidde ekisembayo omwana yafiiridde eyo. Allahu akbar. Omwana owobuwala oli gye yazikiridde gye bamututte mukazi wattu alina taata oyo. Eddiini yakusoma ebyo bikujja mu Busiraamu okufiira ku shiriki nosisinkana Allah ng'oli mu busungu obutagenda kukutukawo emirimu gyo gyonna nga Allah takuwadde n'okulafuuba nako. Tugende ku bukwakulizo buno obubiri obusigaddeyo. Obukwakulizo obubiri bwobukwataganira ddala ne ku mirimu gy'okola gino. Oyagala okufuna mu ssala, oyagala okufuna mu byonna by'okola, sooka otereeze obukwakulizo buno obubiri. Akasooka al-ikhlas, awandiika. Akokubiri al-mutabaa. Tugenda binnyonnyola ikhlas kitegeeza ki. Awandiika omuwandiisi ayogera omuwandiisi atugamba la tuqbalu al-ibada illa bi shartaini. Ibada yo gy'okoze togenda kugifunamu osadde swala, togenda kufuna mu swalayo, togenda kufuna mu ibada yonna gy'okola okujjako n'obukwakulizo buno obubiri ng'omaze ng'ovudde kalike twasoose okukola ki okwogera akakwatagana ku mpeera y'okufuna mu mirimo gyo gy'oba okoze. Ashartu al-awwal al-ikhlas. Al-ikhlasu fiha lil-ma'bud, okubeera ng'olina ikhlas eri oyo gw'osinza, okolera ye yekka. Muganda wange omulungi, olira etteeka lya Allah azza wa jalla lino. Allah azza wa jalla atugamba wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin. Allah teyatulagira kukola ibada yonna okubeera nga tufunamu okujjako nga tukolera ye yekka.
ala lillahi ddiinu lkhalis, eddiini yonna tulina gikolerani, byonna bye tukola tulina bikolerani Allah azza wa jalla. qul illaha a'budu mukhlisan lahu ddin, nabbi agamba Allah azza wa jalla yekka gwasinze era yekka gwakolera eddiini eyo. eno eddiini tulina gikolera Allah, osaala byonna byokola olina bikolera Allah. Gwe mulama lwaki tuli wano ku nsi, baganda bange labayo aya eno gyenjagala okujjamu bino ebintu bino wammanga ebyokuyiga bino. Allah azza wa jalla lwaki yatuteeka ku nsi kuno, atugamba lwaki yatonda okufa n'obulamu. Allah agamba huwa alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah azza wa jalla yatonda obuki obulamu, yatonda okufa n'obulamu. Okufa mukimanyi nti kitonde mu bitonde bya Allah. Seeka kyakala ki? Ani amanyi okufa bwe kufaanana? Awanike ku mukono. Okufa kitonde mu bitonde bya Allah, era Allah azza wa jalla agenda kulagira ku lunaku olw'enkomerero kireetebwe, kigenda kuleetebwa mu kifaananyi ky'ekiriga. wayudau baina aljannati wannar, Allah akiteeke wakati w'ejjana naki n'omuliro. Subhanallah, ekyo kikakasa nti okufa kitonde, kigenda kujjira mu kifaananyi ky'ekiriga. Allah alagire kizikole ki, kisalibwe, okufa kuveewo. Kitegeeza tewakyali kuddamu kufa. Allah kubamu akafaananyi awo. Hadisi gyegenda maaso ine ekigambo kyeyogera kigambo kyogwanidde okuteekako ebirowoozo, naddala ku mawudhu gye tuliko. Yakwebala, weebaza otya? Yakweteekateeka eri bino, eyiza okumalira mu jjana oba okumalira mu muliro. Tewaliyo nnyumba yakusatu. Babana amala okukisala akowola omukowooza agambe ya ahla aljanna khuludun fala maut, abali mu jjana mubeere eyo lubeerera, tewali kufa. Subhanallah. Wa ya ahla an-nar khuludun fala maut, nammwe abali mu muliro mubeere eyo lubeerera, tewakyali kufa. Subhanallah. Mukitegedde baganda bange? Yani kifaananyi kitonde, okufa kitonde. Huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ay liyakhtabirakum, atugezese muno mu nsi tuli mu bigezo. Ayyukum ahsanu amala, ani mummwe anaakola ki? Anaalongoosa. Wano waliwo faida, bana musirise ku baana abazze n'abaana, tukwate ku baana. Ayyukum ahsanu amala, laba obwesigwa obw'abantu bano ab'emirembe egyayita bwe baalina mu basajja abamanyi abatuufu. Abantu baasituka ne bagenda eri Fudail bin Iyad, yenkola y'abantu abatukulembera. Fatwa tebazeewa bo nga bo. Nze mu bintu bye naakalaba abantu bye basinga okunyooma naddala ennaku zino kwegamba seeka okujja okumugamba nti Allah agambye kino nammwe mutugjeeko akajanja. Allah agambye, seeka amugambye Allah agambye. Omuntu alala asobola okwefata tuyite bwe akwewa fatwa, naye ng'alinayo omusawo ow'omubiri. Waliwo abalina emibiri giri mu insurance, balina emibiri gyabwe bagiteeka mu insurance, ne bwafunamu okukolola obukolozi nti yatuuse dda, bamusazeeko dda nti munnaaye ate kati ki ekigenda mu maaso. Bali abasajja, lwaki nkireese? Bali abasajja kikwatagana n'eddiini yaabwe, kyonna kye batategedde baddukiranga eri bamanyi. Mu nsi muno Allah abantu yateekamu ba miteeko emeka? Ebiri. Abatamanyi omulimu gwabwe kola ki? Kubuuza bamanyi. Abamanyi ate mulimu gwabwe ab'okubiri be bamanyi, omulimu gwabwe gweguluwa? Okuddamu be abatamanyi. Mukategedde Allah ye aya gyagamba, agamba Allah azza wa jalla agamba
fasalu ahla dhikri, barakallahu fik, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mubuuze bannannyini kumanya ebyo bye mutamanyi. Tuddeyo ku gundi, abasajja beesitwa ne bagenda eri Fudail ibn Iyad, omumanyi oyo. Bitabo bingi bimwogerako, toyita mu kitabo kujja hojja kusangayo maqal y'omusajja oyo. Gwali awo maama mpuliriza oba sseba awuliriza, omusajja oyo manyi irimu yagisoma ali myaka emeka? Abamba tugamba yali asusse emyaka 40. Gwali awo agamba nti tosobola kukwata Qur'an. Abo babisoma bali myezi emyaka tebalina byakola, balina byakola. Ate abamu basooka kubeera mu mbeera mbi, Allah n'abalungamya. Ne bino ebintu ze birabye nnyo. Abantu tetwakubamu mu mitima gyaffe, naddala ku irimu okusoma eddiini yaffe. Omuntu atusiraamukako wano juzi, wallahi n'asoma eddiini n'akomawo n'afuuka omuwalimu n'atusomesa eddiini. Ng'ozaalibwa mu Busiraamu era osekamu akaseko alhamdulillah. N'agenda n'asoma eddiini, n'ajja n'akusomesa eddiini. Naye ggwe ng'ewaka n'Al-Fatiha togitereeza gwe kennyini, kati olwo booli nabo tahiyatu. Bane tufeeyo nnyo ku kintu ekikulu. Tuddeyo ku point. Abantu bwe bajja eri Fudail ibn Iyad baagala kutegeera eyo aya egamba etya, huwa alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yatonda okufa n'obulamu, ani mummwe anaalongoosa. Abasajja bano bagamba nti aya tetugenda kugitegeera okusinziira ku kulaba kwaffe, tetugenda kutegeera aya eno okusinziira ku kulaba kwaki. Ne beesitula ne bagenda eri omumanyi abayambe abategeerere aya eyo. Maama mpuliriza bwe batuuka eri Fudail ibn Iyad kwe kumubuuza, yali ayitibwa Abu Ali ekuniya ye, taata wa Ali. Nambuuza aya yetegeeza ki? Ekyo ekigambo ekisembayo, huwa alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kitegeeza ki? Badde eri mumanyi abataggululira ensonga, kwe kuba taggululira ensonga nti etegeeza akhlasuhu wa aswabu. Omulimo gulina okubeeramu ikhlas, etegeezebwa ikhlas wal mutabaa. N'agamba inna al-amala qila ya aba Ali ma akhlasuhu wa aswabu. Bamubuuza ekyo ekigambo kitegeeza ki? Akhlas wa aswab kitegeeza ki? N'abagamba, uli ebigambo byabagamba, qala inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Omulimo wegunajjanga gulimu ikhlasi yokka, wakola kusiimisa Allah. Ikhlasi tegeeza ki? Muntu kukola kusiimisa Allah, gwanoonya mu mirimo gye gyonna. Subhanallah. Awo tugenda kuyimirirawo. Wagamba omulimo gunaabanga gulimu kukola kusiimisa Allah kyokka kyekirimu, nga teguliiko kugoberera nabbi, tegugenda kukkirizibwa. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Ate bagunajjanga gulimu wagoberera omubaka nga tewakola kusiimisa Allah. Ekyokulabirako, omuntu yasaala essala ekisooka ng'essala eno gyasadde, inna al-amala idha kana khalisan, ng'anoonyamu kusiimisa Allah, naye ng'essala eno gyasaala mugirabe. Allahu akbar, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu, nga amakhariji gayina tegagambika. Nga tahiyatu oyuwidde gyagisomedde na Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sami'a Allahu liman hamida. Eswala mugikiriza, eswala enatwalimu oyidde bwagiko, nenga byonna abisomye bulungi, abirongoosezza mu ndongoosa eki, era anoonya Allah musiime.
subhanallah ogwo mulimu Allah tagenda gukkiriza njagala kusikira kifaananyi kyangu oyo Allah tagenda kola ki kutwala mulimo gwe ate mulaba mutya ono ye mu mulimo gwe asala essala Hudhaifa gye yagoba omusajja Hudhaifa gwe yagoba essala ye kigambibwa nti yamulaba bulabi ng'akola ki mu kutaamulukuka al-itminani fil a'dha'i rukunun okutebenkera ku biwungo mpaji yamulaba bulabi ng'essala abojjerera mbojjerere akola Allah sami Allahu akbar akokoka yanamuwa hukumu y'obwannabbi namugamba essala yo toyina ebbanga ly'osaalidde essala efaanana bwetu toyina subhanallah kitegeeza tagoberedde mubaka okategedde kyekino Fudayl kyatugamba walam yakun khalisan lam yuqbal nga tononyeza mu kusiimisa Allah era togenda kufunamu hatta yakuna khalisan sawaba bino birongo era kyovola bambirese byonna bwetugenda okubyogerako birongo binakubeera wamu bitambula bwe biti bibiri tunaseka wafe agamba bibiri naye kugamba bino byo birongo bya ddala Allahu akbar omulimu olina ogukola ng'onoonya kusiimisa Allah ate nga ogoberera ow'ekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallam eyo ye message eya la ilaha illa Allah tawhid al-mursil wa tawhid al-mursal okwawula yatuma osinze yekka ate olina kusinza yenna okujjako nga ibada yonna nga togikola okujjako ng'ojja ku buwufu bw'oyo eyatumibwa nga yekka ibada yonna kyovola abamawuledi we bafulumira abasuufi n'abasigadde kubanga bibakola ffe tubasabayo daliilu egi dalilun sahihun sarihun nga obujulizi butuufu ate nga gwegamba n'okubwesembesa ku nsonga eyo bugwanidde wa illa tafunyemu kati bintu bibiri bitambulira wamu olina okubeera ne ikhlas baganda bange ekintu ekyo nga kikulu Fudayl bw'atyo bwe yabiba nnyonnyolera nabagamba hatta yakuna khalisan sawaba wal khalis ma kana lillah khalis kyekyo kyewakolanga wakikolera Allah yekka gwe weetunulemu al ikhlas ya ikhwata amrun azim nsonga nnene togiyita ntono olwo lutalo Allah agamba walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha uliya jawunzikira wa inna Allaha la ma'al muhsinin ay akhlasu dinahum lillah bakoze balwanyisiza emitima gyabwe wano njagala nkugambe okimanyi waliwo obugumiikiriza bwe twetaaga eri ikhlas eyo ng'okoze omulimu gwonna gw'okola weetaaga obugumiikiriza obwetaagibwa bino bitegeere obubeerawo qabla adaa'i al-amal nga tonnabakola mulimu gwonna labudda an tataallama hadha al-amal kikukakatako osooka oyiga omulimu gw'ogenda okukola awo weyingira mutaabaa nga tonnaba kusaala oyiga essala gy'olina okukola ki okusaala ey'omubaka gye yasaala subhanallah wulira athari eno nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba wulira hadithi eno afwan nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba wulira ensonga gwe gyewalinyoomye esinga gwe gyewaliyisizzaako amaaso yagamba man tawaddaa oyo naafuna wudhu wulira akakokulizo keyaleeta kama umir nga bwe nalagirwa subhanallah mpeera ki gyagenda okufuna wallahi ya Allah gwagenda okusonyiwa ebibi bye naye akakokulizo kikeyaleese man tawaddaa kama umir oyo afunye yenna wudhu nga bwe nalagirwa oyo yafunyemu Uthmani naye yakyogera nga amaze okufuniramu banne amaze okuŋŋaanya abantu nga bwe tuli wano n'abafuniramu wudhu
yene nkikola darusu ne tujiggalawo ne bagamba kati Seeka Ssenjala ye kyamulese sigwe mwesunze nti ekyamulese kutufuniramu uzadde Kampala. Barakallahu fikum. Olaba okwesooza okubeera wano n'afuna bufunyiwuzu n'asitula n'avuga nadde Kampala. Mbalabye era batandise okweyogeza obutonotono. Ngenda mukuba agamba Seeka naye tomugamba, ngenda mugamba abafunira buuzu amala de Kampala. Osmani yafuniramu basahaba wuzu, afuniramu abantu abo wuzu, n'abagamba man tawaddaa oyo nafuna wuzu nahwa wudu'i hadha, nga wudu yange gye mulabye. Thumma oluvanyuma صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ناسالera kabiri nga talina kyeyebuli mbozi ya dunia eri mu swaleyo, yani anonyamu Allah kikyafuna oyo Allah musonyiwe ebibibye naye akakwakulizo man tawaddaa nahwa wudu'i hadha man salla sallu kama musale oyagala kufuna musala oyo ofune kama sallu kama raaitumuni usalli, nga bwe mulaba nsaala. Kati waliwo obugumiikiriza obwetaagisibwa nga tonnabakola mulimo gwonna. Bugumiikiriza ki? Oyiga omulimu gw'ogenda okukola. Wallahi tuwa ebiseera bingi kamutaka kano. Omuntu alina Instagram, simanya Twitter, simanya Facebook, simanya twala tugende, naye omuddu nga wallahi risala z'essala bw'oziraba ziba zabuta kiba kisabonga kitono bwe kiti kitwala just nga bw'oba otudde obutuuze okuva ku makya oyinza kitulya kale ekinene ennyo essaawa emu. Ekyo njogedde kinene nnyo oyo asome empola. Ekyo ne kitereeza esswalayo ey'obuwangazi bwo Allah gy'ayagala. Olina abasawo ne tosobola kubeerayo na Seeka akusomesa ddiini, okole ddiini Allah gy'ayagala. Gwolowooza bigenda kubeeraawo? Allah kyagenda okubuuza mu Kabuli, wama diinuk, eddiini gy'ayagala yeeyo nabbi gye yakola, si gyeyo gy'oloota gwe gy'olaba nti bajjajja bange baali bajungute. Nti nawuli abagundi baziina nange nenkola ki? Naye abantu basaala nange nenyimirira mu layini. Allah ayagala essala gy'oba osaala y'ey'omubaka. Oli wamu nange? Tuddeyo ku point. Kati tulina okubeera n'obugumiikiriza obwo obubeerawo nga tonnabakola mulimo gwonna. Waliwo obugumiikiriza obwetaagisa awengerawo ikhlas fi athnaa'i al-amal. Omuntu oli mu kukola omulimo gw'okola, awo oba oli mu gukolera weetaagawo obugumiikiriza. Bugumiikiriza ki? Okukola omulimu ogwo ng'ogukolera Allah. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba akhwafu ma akhafu ala ummati ashirku lkhafi, kyensinga okutiisa umma yange shirika eyeekwese. Shirika akoze ki? Nabbi namunnyonnyola yaqumu rajul mu riwaya endala bali yagamba akhwafu ma akhafu ala ummati min masihi dajjal. Tewali kitemo kigenda kujjira umma eno kisinga musajja oyo omusajja ow'ettulu agenda kubeera kigezo. Naye nabbi yatuuka okugamba buli nabbi eyajja yatiisa umma ye omusajja oyo, naye nabbi yatuuka okugamba kino nkibatiisa okusinga ki? Omusajja oyo kyeki? Omusajja ayinza okuyimirira asaale. Nabbi yakinnyonnyola wayuzayinu salata, n'anyolongoosa esswala ye olw'omusajja ono amutunuulidde amulaba ng'asaala. Kitegeeza asaala lwakuba ono. Awo weetaagisawo obugumiikiriza, okuuma omulimu gwo ikhlas. Okuuma muki? Abaatukulembera baalwana lwali lutalo. Muwulire hadithi eno gye mumanyi obulungi eya 70,000 mu kkubo lyayo wetuba twogera ekkubo lyayo ng'oyogedde sanad oba sababu wurud hadha alhadith. Mu kkubo lyayo Said bin Jubair ayogera lumu abeera ali mu majirisi atudde, n'abuuza man minkum ra'a alkawkaba allati inqaddat albariha, ani mummwe yalabye emunyenye yagudde ekiro, yalabye kiwunoomu
Abdurrahman Hussein bin Abdurrahman nagamba ana nze. Subhanallah, mwe mulowooza kiki ekirowoozebwa? Yategeera abantu bayinza omulowoleza nti oba yabadde akola mulimu mulungi. Uliye faida eno n'abagamba walakin lam akun fi salah, sabadde mu salah. Enkola da'bu salihin, enkola y'abalongoofu kwe kusaalako ekiro. Ayagala kweka mirimo gye, kisobokera ddala akweka muki abantu baleme kukuma. Neffe bameka abasaala ng'ayagala abantu bamutegeere. Kati nabbi kino kye yatutiisa n'agamba omusajja ayinza okuyimirira mu kusaala kwe ng'atunuulidde gundi ono amuli okumpi imaamu waali. Saalira Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ebyo byonna tubikolera Allah. Okusaala, okusala, byonna tubikolera Allah. Mukategedde baganda bange, wano we mbagambira athari ya Abu Huraira. Allahu akbar. Abu Huraira hadithi eyo yajja mu Muslim. Abu Huraira abantu bakuŋŋaana bagende bayonke ku irimu eyo Allah gye yamusikiza okuva ku nabbi mu bufunze. Hadithi mpanvu naye njagala ntuuke ku nsonga eno. Omuddu yenna alina okukola emirimu bannaye ng'agikola ku lwa Allah, wa illa ogenda kuviiramu awo. Wezimbye omuzikiti abantu bakwogereko, olisiza abantu emmere n'otandika okwenyumya. Abu Huraira amala okukola ekintu kino. Abu Huraira abasajja bajja gyali bamugamba wange Abu Huraira tubuulireko ku mawulire. Agamba mawulire giwawulire ku ebyo Allah bye yakusikiza ng'obijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Abu Huraira gwenjogerako ye sahaba yasinga okukwata hadithi z'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nebufuuze Abu Huraira aba ali awo alowooza ku mawulire ge yaligambye abasajja gaali mazito. Gaali maki? Gaali mazito nga siga bulijjo. Fa ughmiya alayhi, nazirika Abu Huraira aba ali awo nadda engulu. Tuli wamu? Nadda engulu. Bwadda engulu ne bamugamba baako kyotubuulira ku ebyo nabbi bye yakola ki. Buli weyagala okulowooza okubaako kyabagamba ng'azirika. Ekyo nno kyaliwo emirundi 3. Oluvannyuma n'afuna ku maanyi agasobola okube Allah n'amuwa obusobozi obusobola okubabuulira ebyo ebimu ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yamugamba. N'abagamba be yali nabo awwalu, wulira ono bano be basooka, ono yasooka, bano be basooka mu nsiike bwe ziba ttiimu za mupiira ezisookawo. Ebyo bbe mubitegeera. Awwalu, bano be basookawo. Awwalu man tusa'aru bihimu nnar, abagenda okusooka omuliro gwegamba bagenda okusooka okugenda okutwalibwa mu muliro bantu ba miteeko 3. Naye bonna bw'ogenda okubatunuulira naluzaale si kirala niya muntu yakolera bitonde. Bagenda kuleeta omusajja eyawaayo sente bannaye nga ziruma. Bano be basajja abazirisa Abu Huraira. Omusajja yakola bane sente, wallahi temunyomba abantu abawaddeyo okuwaayo kikulu. Okuwaayo abantu sente Allah yazikola nga zaagalwa emitima. Naye omusajja ono agenda kujja nga yawaayo mu kkubo lya Allah. Bamumanyise bye yakola, bamugambe wabikolera ani? Agenda gamba nabikolera gwe Allah. Allah amugambe kadhabta. Ne bamalayika bakakase nti kadhabta, wabula wabikola abantu boogere. Faqad qil, bayogera. Baleete omulala alwa, baleete omusajja. Oyo omusajja istushhida, yafiira mu kkubo lyani? Lya Allah azza wa jalla. Hadithi ndi mugiyita mbufunze.
okufiira mu kkubo lya Allah si kyekimu n'ennaku zino bali enwana gye balwana kiso ku kiso maaso ku maaso bakutemako omukono ne bakutemako okugulu eyo gyafiira oba obulumi bwafiiriddemu ne bamala ne bamuggyako ensingo embeera eyo gyalimu agamba nalwana ku lulwa Allah mpaka lwe nakola ki bwe nattibwa bamugambe nti olimba wabikola abantu boogere era bayogera faqad qil bayogera bamalayika bagenda mulimbisa bagambe nti ebyo byonna wabikola abantu boogere bayogera bagende bamuzingeko naye basuule mu muliro baleete asembayo ate ono yasinga obunene omumanyi wallahi lwana iri muyo ginonyeemu kusiimisa Allah Abu Huraira mbabuulirayo kano kankabagambe tewali mulimo muzito tewali mulimo muki gwenkanankana irimu eno abawalimu bano mbawe ebitiibwa tewali mulimo muzito ebyo bizirisa Abu Huraira gwenkugamba teyali mugagga tebamuttira abyogera tebanabamutira mu lutalo lwa Allah naye kino kyayogerako yakirozaako mararatuha obukambwe bwakyo kyekiriwa ekyokunoonya irimu Allah azza wa jalla agamba nabbi we inna sanulqi alayka qawlan khafifa thaqila kigambo kizito irimu nzito bw'oba oyagala okitegeera obulungi muganda wange ali wano atudde wano naawe ampuliriza naawe andaba kankubuuzeeyo ekibuuzo kimu tukuwe olupapula lumu luno olwa Kulaani olukwate olukwate lupapula lumu oba okulima wano wonna nga waliwo ekisaka mulondawo ki nga munsekeredde mulondawo ki abeeno muli balimi nga wano Seka agambye nti akulima nze ekyo ekisaka nkisobola ekyo ekirimu timba nemwe omusajja aliredde okutema kino ekisambu oluno olusambu naye kana akapapula kano luno ndozooge obuzito bwayirimu era ddamu okuba ebituli mu baimaamu imaamu oyo Seka Senjala yatera okugamba nti oyo asoma Kulaani yaawo tannoga imaamu asomera Kulaani nayimirira namanya bayimirira namalawe batandikira oyo aba mutono imaamu oyo mulabe nti kyabbeeyi be bantu abasinga okuba abebbeeyi mu community wallahi be basinga okuba abaki kati Abu Huraira alaba ebizibu omusajja akwata irimu n'obuzibu bwayitamu naye agenda kumalira mu muliro bali lyagenda okusookerwako Abu Huraira era kyali kigwanidde okubeera nga kimuzirisa kubanga omulimu ono omusajja gwaliko munene subhanallah Abu Huraira ekyo ekyamuzirisa tekyali kirala okugjako ensonga eno eyokukola emirimu ng'omusajja oyo bambi yakola ne gifa ttogge yagikola kusiimisa bitonde abantu bayogera ethan baganda bange abalungi abatuwuliriza oba obugumiikiriza bubeerawo ng'omuntu akola ki amaze ali mu kukola mulimu kati ate waliwo obugumiikiriza obwetaagisibwa ng'omaze omulimu olina abaana basenga Allah gwe yawa akasente mu famire b'olabirira b'osomesa tonyumya nti bano nze mbaweera fiizi ndabirira abaana bangi onyumya kikuba omulimo gwo abalongoofu abatukulembera bali ku bunkenke ku mirimu gye bakoze walladhina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajila abo bakola emirimu gyabwe bamaze okusiiba bamaze okusaala b'emitima gyabwe giri mu kweraliikirira bwe giti bati emirimu gyabwe okubeera nga gifa ttogge Aisha yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ya Rasulallah aye yetegeeza omusajja alladhi yasriq omusajja bye yazni ayenda wayashrabu alkhamra nanywa omwenge gwotegeeza aya gwetegeeza nti nadda yabnata Siddiq etegeeza omusajja alladhi yusalli asala wayatasaddaq nawaayo wamadha wayasum nasiiba egyo emirimu mirungi walakin yakhafu an la yutaqabbala minhu
atya okubeeranga emirimu gye tegigenda kukkirizibwa. Omulongoofu omwe baatukulembera yeegomba okusisinkana Allah olw'okukola ki, olw'okuvuunama olumu, n'agamba senga nze Allah mpaayo kati nentegeera nti Allah akkiriza okuvuunama kwange kumu kutya, n'alyegombye okusisinkana Allah, kubanga innama yataqabbalu Llahu min almuttaqin. Allah akkiriza mirimu gyabo abatya Allah azza wa jalla. Idhan baganda bange bwetaaga obugumiikiriza obwo kyova olabanga abaatukulembera balwana okukweka emirimu gyabwe okubeera nga tebagyonoona. Omuntu asobola ogyonoona nga yagukoze nga guli ku ikhlas, yagukoze nga yagoberedde omubaka, ku nkomerero y'omulimu amaze okugukola najja neyenyumya. Gundi munnaye nga tukulaba leero otulo tukuluma anti wallahi twasize munnaye tusaala. Onyumya ki wallahi wasuze osaala. Waliwo bana bagenda mu hijja umra serefi. Sheikh Abdurrazak yagamba wallahi omuntu okubeerawo nga akwata Qur'ani nga tuvudde ku masala ebifaananyi biri haramu oba tebiri haramu, akwata kana akasimu n'awa wali omusajja n'amugamba ontyo kati nkuba ndi ku Kaaba. Wamala okukuba ekifaananyi nassa emikono n'agamba webale, n'anyiga epeesa tip n'asindika n'agenda mu muzikiti gwa Nabbi n'atuula ekiswahili n'akwata Qur'ani n'agamba nkuba abantu bategeere nti ndi mu kusoma Qur'ani, ne bakuba n'azingako n'agenda mu rawda nkubanga abantu balaba nsaala. Seeka yagamba eyo bwetabeera riya'u mu nsi tewali riya, webanga si riya mu nsi tewali kwegamba tewaliyo mu nsi kiyitibwa riya, ekyo kibanga tekiyitibwa riya. Agambe riya edda baali abantu bagikolerera, era kati wano we bayingira abedda bo bakolanga ki, bajjanga kwenyumya nga bamuterawo omufaliso avudde mu hijja. Tebalina nti simu zino bwakoma weewaka nga balinawo omufaliso n'atandika okunyoma obuwonvu n'obuga. Naye nze ntera okulaba baseeka, wallahi bangi baseeka babasomesa wano ng'alina hijja 6, 7, 10 naye nga tebamuyita haji. Olwo omusajja juzi yagenze mu hijja twamuwulira emina nga alayira n'agamba nziri olw'okuba omusana gwamuyitamu n'agamba wallahi nkusange nga weeyita haji obaajati nga totukangako wano obalowooza ebintu byangu ate oleme kumpita haji oba mumanyi eri erinnya gye twalijje. Ya subhanallah, ali mu kwekalakaasa bamukole ki, bamuyite haji. Hujumizani diwanani la yastawiyani, fayiro bbiri tezenkanankana, diwanu sir wa diwanu alaniya. Fayiro y'emirimu egy'omuntu ng'akoze emirimu ng'agikwese alwana gireme kutegeerwa okujjako Allah yekka. Fayiro teyenkanankana ne fayiro y'akabanda be. Nakoze bwenti nabadde mu hijja awo nabadde wano awo nentuuka wano kino bweki munnaayo abaana munnaye kana akabuliriro munnaye muganda wange yafa yandekera bamulekwa kati munnaye kana akabuliriro mbadde mbazzayo ku ssomero. Onyumya ki ya Abdallah, onyumya ki? Oguli gwa mulimu gwokoze mulimo mulungi naye man sammaa Allahu bi, oyo eyeraze Allah naye amulaga. Ogakutuuka mu maaso ga Allah nga Nabbi sallallahu Allah bwatugamba ana aghna shurakai ani shirki, Allah mugagga nnyo eyo yenna amugatta mu mulimu, agattamu ekitali ye mu mulimu. Man amila amalan, oyo yenna akoze omulimu ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka, agasseemu ekitali Allah akulekera omulimu gwo. Mu riwaya agamba lilladhi ashraka
utwala eri oyo gwewagasseemu gwagukoledde. Kale nno baganda bange abalungi abatuwuliriza olw'obudde, baganda bange, empagi esooka gye twabagambye ey'obukkiriza, empagi ey'okubiri ne tubagamba olina okubeera ng'okolera kusiimisa Allah. Empagi ey'okusatu gye tugenda okumaliriza nayo nadde tugikonyeko bukonyi, kwe kubeera nga tugoberera enkola n'enjigiriza y'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwati bwatugamba mu hadithi ya Aisha, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba, man amila amalan oye nakola omuli. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, afwan, hadithi egamba man ahdatha fi amrina hadha, oye nazudde fi amrina bimana ay fi dinina, azudde mu ddiini eno, ma laysa minhu, ekikyalimu, fahuwa radd, kugenda muddizibwa. Abato mulebe mutulekanira, abato sirikeko tumaliriza. Bannayo omulimo gwonna tulina gujja ku mubaka. Al aslu fil ibada, ekikolo mu kusinza Allah kyonna kyonna olina kukijja kwani? Ku mubaka. Atawakuf, okukomaawo omubaka we yakukomya, ekyo kyolina okukola okufunamu. Ngambye al aslu, banna usulu batugamba ekikolo, omusingi gwa ibada zonna ziyimiridde kwogwo omusingi, okufuna mu ibada yo olina kukola ng'omubaka bwe yakola ki? Wa illa togenda kufunamu. Olina okukikola n'engeri ng'okolera ddala ng'omubaka bwe yakola. Bangi bamenyese ne baviiramu awo, kubanga ibada yonna eyegalwa kubeera nga tugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Engeri tugikoze tutya? Abamanyi baleetawo ebikwatagana n'ekyo kye Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyali ategeeza, nga batulaga ebintu nga mukaaga. Waliwo ibada ng'olina gikolera mu kifo, ng'olina kikolera mu kifo kya njawulo. Hijja tugikolerawa? Olaba otya omuntu wagenda e Kalubala, nga bayirani batugamba, n'ogenda hijja ne weetooloola Kaaba y'e Kalubala, ekyo kifo. Kati nga ekikolo tulina gikolerawo, Nabbi we yagikola ki? We yagikolera. Kisobokera ddala, abamanyi batugamba ekisobokera ddala okubeera nga zamani, obudde omuntu bwasiiba kati n'agamba nze kansiiba omwezi gwa Ramanzani, mulaba mutya? Afunamu nze nyina imaani kati kansaale salatul fajiri, sala ya subuhi kati nyinza okufa nga bukyali, kangisikire ddala, mulaba mutya? Nsaale sala ya fajiri obudde buno, mulaba mutya? Oyo muwatiiki yeniyaye afuna. Bagamba al-miqdar, ekigero gwe fajiri bw'ogamba nti kansaaleera aka, engeri gyembeera nga naakazuukuka, amaanyi gaba mangi, kansaaleera aka 4, saale meka? 4. Tawaafu nze ndi muvubuka, kankole emirundi 10. Bannaaye kankole emirundi meka? 10. Emiwendo gy'olina okusaaleera gyonna gimanyikibwa, kikomeke. Subhanallah, engeri gy'olina ogikolamu. Mumulaba mutya? Waliwo omusajja yajjaawo, era waliwo musajja mubi, kubanga yasoma eddiini, naye omulaba ng'atambuza, alina bakiyita kiki? Ekiwaanyi kyali mu kuzinga okuwa abazeeyi. Nti wamma ibada ezo ze boogerako abo abawalimu, zino ez'obwetteeka ezo zo ffenna tuli wamu, naye zino eza sunna gwe tulaba edduwa omuntu ezo, omulyango guli openi, Allah yatuta. Nange njagala mugambe oyo omusajja afaanana bw'atyo, omusajja oyo munabbida, omanyi kyakola?
agamba nti kati tewali mutawaana gwe kasitokola sunna oba yatuta tukolenga bwe twagala wewe kankubuuza ekibuuzo kimu temulaba baadiyat alfajiri abamini baadiyat aldhuhur oluvannyuma lwa dhuhuri oba qabliyat aldhuhur mulaba mutya bwe ŋŋamba nga ntuuse ne ŋŋamba bano babasaaze nze imaamu tumaze okusaala ne mbagamba muyimirire bannaayo lwaki tuyimirira nga tumaze okusaala dhuhuri nti tugenda kusaala sunna ya dhuhuri mu jamaa kubanga yadullahi maa aljamaa. mulaba mutya eyo sunna mugiraba mutya? Allah yagala nnyo abali ewamu si bali babuzaabuza abantu. Kati nange kambagambe sunna eyo lwaki tuyimirire tufena tugisaale mu jamaa? Gamba bannaye seeka abadde ki? Waliwo ayinza okusituka n'asaala nange sunna eyo mu jamaa kubanga nabbi yagisaala yekka. Yagisaalanga atya? Seeka wakimugana abantu okusoma edduwa. Weyasomera edduwa olaba subhanallah weyasituliranga n'emikono basahaba we basitulira watagisitulira tebasitula. Makka sinaba kulaba kifo wallahi kyetusabiramu nnyo dduwa kyetutenderezamu nnyo Allah ng'ebifo ebyo. Naye nabbi mukimanyi we yali yeetoolola Kaaba tiyasitula mikono ate yasabanga Allah. siwe yatugambira wa baina rukunai al-yamani au tugambe rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Awe yali asaba yali tasaba teyalabibwako nga asitudde mikono, teyalabibwako nga akoze eki. Ate we yatuuka kasozi Sofa subhanallah nayigiriza umma nasitula emikono nesuuka gye yali alina ku gundi waggulu olw'okusaba ennyo nebula kati egwe ali mu kulajanira Allah we awo tusitula emikono. Omusalafu omutuufu bwate bwalina okuba kugoberera nabbi we yamutwala. Ibn Mas'ud agamba ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ogwamwe gwagoberera kola ki? Gwagoberera wa kullu bid'atin dalala. Buli bid'a buze gwe mutukaddima gwe twatandise. Nabbi yaleta kulliyati satu. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل أتجز بولي بدعة بولي إيو كلمة إيو حرف etulaga enda usuliyin yufidu al-umum eraga erunya zonna bid'a tewaliyo hasana. Si yakikutula nsingo, si yakola ki, kola gwe ibada gyoyagala buli eddiini yonna al-aslu fiha al-hadharu al-man'u. Tetukkirizibwa kukola ddiini kiyitibwa ddiini, tokkirizibwa kubaako ddiini gyokola. Dini kijolina okukola buli ddiini gyokola olina kujjako ku nabbi illa bidalil okujjako ng'olina bujulizi. Wal aslu fil ashiya. Era wetulabira abasajja batera okwekalakasa era mmwe mwogera nnyo kati ennyonyi zaaliwo ku mulembe gwa nabbi kati nga mukwaga kamera mutubuulire oli ku mizindaalo. Bannaye nkugambye fil ibada hadithi negamba man ahdatha fi amrina ay fi dinina. Ekikwataga kino tegeera gula obwongo kino nabbi ayogera ku ddiini. Ma laysa minhu fahuwa radd. Ekitali kyamu kigenda kuddizibwa. Man taqawwala alayya ma lam aqul. Notemerera nabbi ekigambo kyataayogera falyatabawa maq'adahu min an-nar aw kama qala. Nino obudobo muliro. Kati ekigambo ku ddiini ya Allah si kyekimu n'ekigambo ku bino ebisigadde. Wallahi al-khatabu jalal. Ensonga eno nzito, temulowooza nti ntono, temulowooza nti ki ntono, nzito nnyo. Eddiini ya nabbi tukomaawo Allah n'omubaka we baatukomya. Baganda bange wulira athari zino.
bali abasajja bagamba naffe ekibi tukozesa tuba twagala kulongoosa, tuba twagala kusiimisa Allah mu bufunzo bw'ekitalo. Hadithi mpanvu ya Abdullah bin Mas'ud atugamba Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari yakyalira mukwano gwe Abdullah bin Mas'ud wa agenza omukyalirako Kufa oba Basra. bwe yagenda omukyalirako Kufa mbasirabidde, bwe yatuukayo Allahu akbar, yasanga era mu mpisa z'abatulaabu nga balinze omumanyi oyo, bali bweru wa mulyango bamulinze aveeyo babeeko bye bamukola ki, bye bamwebuuzaamu ebikwatagana ku ddiini. Naye nga tannaba kutuukaawo yayitira mu muzikiti, ayina embeera gye yalabayo yaginyo kwegamba yagyetamwa. Mbeera ki gye yalabayo? Yasanga abantu batudde busaako, wulira kye baaliko. Bano bali bakola mirimu mirungi gye walirabye ku ngulu, baali batendereza Allah. Okutendereza Allah kibi, ogamba subhanallah kibi, ogamba alhamdulillah kibi. Lwaki sahaba ono atamu embeera gye baaliko mu bufunzo bw'ekitalo? Hadithi mpanvu, yeetamu embeera gye baaliko nga nti omu mu bo agamba aduumira aduyi, agamba bano kabbiru mi'a, mugambe Allahu akbar emirundi 10, nga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. nga bamugamba bali hallilu mi'a, mugambe la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah emirundi 10, bonna nga bogerera wamu. Ne bali sabbihu mi'a, mugambe subhanallah emirundi 10. Embeera eyo bwe yaginyumizaamu mukwano gwe, ndi mukufunza kissa, yamugamba waki abantu kyewabaganye? N'agamba nedda nalinze mu mpisa gwe mukama waabwe. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud ayanguyiriza n'agenda eri omuzikiti. Bwe yatuuka eri omuzikiti n'abasanga ekikolwa ekyo kye baaliko, yabagamba ku bibiri muguddewo kimu, nga mwanguyiriza nga ebyombo bya nabbi tebinnaba kwatikayatika, yani akaseera katono kemukoleddemu ebintu ebyo, n'engoye ze tezinnaba kutuka, nga mwanguyiriza okukola ebyo bye mukola. Ku bibiri mukozeeko kimu, eitha muguddewo mulyango gwabubuze oba mugamba muyina obulungi bwe mwatuukako nga basahaba bannabbi abali wano nga tebabutuukako, baali tebaguddewo mulyango mulala okujjako gwali gwabubuze. Ne bamugamba, wuli ekigambo munnabbi akyayogera, ma aradna illa khaira, naffe munnaye ekigendererwa twagadde kulongoosa. Lwaki tusaba edduwa oluvannyuma lw'essala? Lwaki tusaba edduwa z'ekikutula nsingo? Munnaye ekigendererwa tuba twagala kukola ki? Kulongoosa, kusaba Allah. Gwe tolaba munnaye akaseera ako kati abantu basirika busirisi wamma, oluvannyuma lw'essala abantu basirika busirisi. Nabbi yatuyigiriza gye tulina okuyigiriza abantu babisome, adhikaari bazireete. Subhanallah. Bw'amala okubagamba n'abagamba kam min muridin lil khairi lam yusib, bameka abaagala ekirungi nga tebakituukako. Ekirungi kyonna obayagala kituukako, olina kituukako ng'oyita mu buyufu obwa sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Simbwa ebyo opange bupanzi nga bw'oyagala. Mukategedde baganda bange? Idhan abantu abo wallahi subhanallah, riwaya gyegwera yalaga nti bebamu ku bantu abo abaali bakola ebikola ebyo baali basajja bannabbidaa, balwanyisa basahaba, babalaba nga bali balwanyisa mu lutalo olumu ku ntalo ezaaliwo. Idhan eyo athari nkulu nnyo okubeera ng'otegeera nti bidaa okuzuula mu ddiini kibi, okubeera ng'okola ova ku njigiriza n'enkola y'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wulira noono, malirize noono. Sahaba ono ye yasala ensolo ye ng'agisala ng'ekigendererwa kye, wulira ekigendererwa nabbi abeere nga yagenda okusooka okulya, asooke kulya ku nnyama ye. Owulidde ekigendererwa kye?
ayagala kusala mangu yasala ddi yasala tebannaba kusaala idi nasala ensolo nagiteekateekateeka mangu nabbi olwamala okusaala we bati kasupa asooke kuwuuta kukake owulidde seeka webagatuuka ku nabbi yakamutema namugamba shaatu lahmin endigayo gyewasaze nyama ya bulijjo sadaka nga bwokoze bulijjo bwomuntu yasa tofuje ziri mpeera z'omuntu asala duhiya ya subhanallah ekigendererwa kyekugamba kyali kibyoyo omulimu gwe yakola gwali mubi tiyafunamu nabbi yagugoba tagenda kufunamu kati akakokulizaako kakulu omuddu okumanya nti omulimu gwonna alina gukola nga aguyisa ku buwufu ku njigiriza n'enkola ew'ekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. baganda bange ebigambo bingi ku nsonga eyo nensaba allah teke mbawuliza ntonamu ebisinga okuba ebirungi. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.